إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abarungi abebitiibwa wetwakomye ku musomo gwaffe mu kyafaayo kino ekya Nabi Adam alayhi assalatu wassalam. Twabadde ku aya ya surati al-Isra, kigambo kya Allah ekigamba nti wastafziz man istata'ta minhum bisawtik. Tugamba istafziz ay wewula obwongo, istakhif wewula obwongo bwabwe, bazunze babungeese bani man istata'ta minhum, buli yenna gwolinako obuki, gwolinako obusobozi, bisawtik, neddoboozi lyo. Qala Mujahidu rahimahullah, yani oyo Mujahid erinnya lye yani? Mujahid ibn Jabr, omu ku bamuhaddithuna abanene ate era omu ku bamufassiruna abanene. Naam, min al-madrasa al-makkiya, yali mu madrasa eye Makka. Yali yani eyo eye Makka? Ye madrasa ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Bano be bayizi be, mwe muli Ata, mwe muli Ikrima, mwe muli ani muno Mujahid, mwe muli Tawus. Naam, abonna abafanaganako bwe batyo min kibari at-tabi'in, mu batabi'in abaki abanene. Kakati Mujahid ono rahimahullah rahmatan wasi'a bwe yali avunula bisawtika, neddoboozi lyo, yani eddoboozi lya Iblisu. Qala Mujahid billahu walghina walmazamir. Lahu mwe muli bandi, mwe muli ebiduula, mwe muli bana abayimbirizi ba filimu. Ayiwe eddoboozi lyowulira eryo noyita ku kibanda ngo ebintu binga bikyankalanye ebikisi, manya olwo ebintu biri byerya byekola bitya ebyo babiteeka ku street, babiteeka ku ki, omuntu nawulira nga waliwo ekyebbeeyi ekiri awo. Naam, abamu omusiŋŋaana emabega eri byabeera nga mu bibanda. Kaakati nze we nakoma okutegeera, nyinza okwogera ebintu nga binswaza buswaza, kaŋŋambye nti we nakomera okutegeera okumanyira ekibuga. Bateekanga busiddi ku nguudo, busiddi bukyakola oba babuvaako ddoogo? Weebuli? Ayiwa, babiteekanga ku nguudo, babiteekanga ku nguudo ne bateekawo ekizindaalo, n'osiŋŋaana abantu nga bakuŋŋaanidde awo, bakuŋŋaanidde awo. Kati abayimbirizi ba firimu awo bonna bagwa awo mullaho. Naam, firimu ezo nazo zigwawo mullaho. Egyo emizanyo egiri ku mativi egyo ebyaki ebyo ebya sirisiri ebyo byonna ebyo. Naam, bazita batya? Soapsi oba byonna ebyo bigwa ku saidi efaanaganako bwetu, byonna bigwawo mullaho. Bigwawo muki? Mullaho, obukoleya. Ayiwa, kakati walghina n'ennyimba, walmazamir mwe mugwa zibandi, mwe mugwa zipiyano, mwe mugwa zine gita, mwe mugwa amadinda. Andi waliwo abalowooza nti ebyo bibeera ku ssomero MDD mbu olwo biri halali, tebiina nnyo mutawaana. Nosiga essomero ly'obusiraamu nga lirina amadinda, balina eŋŋoma, balina engalabi, balina omukubi w'engalabi omwatiikirivu nti jawadu omukubi w'engalabi mwatiikirivu. Awo bonna abafaananako bwe batyo. Ebyo byonna bannange bigwa wano, bigwa mu maloboozi ga sitaani. Allah ge yaleka sitaani okubeera ng'egakozesa okukyankalanya nago abaana Adamu. Abange mubeere beegendereza. Waqala Ibn Abbas radiyallahu anhu, Ibn Abbas agamba ngayogera ku bisawtika
naga kullu sawt da'in ila ma'siyah bi sawtik kullu sawt da'i ila ma'siyah liye buli doboze likola abantu okubatwala eri okujemera Allah subhanahu wa ta'ala muyingiddemu nam abalinganga bagundi ba DJ Kelix ku bigundi ku ekyo kisoko kuyitamu ekyo ekizinda ali kisoko kuyitamu ekyo mulimu ebirango by'okubizindalo by'ombutale bannange gundi kulo mukaaga tujja kubeera mu lumbe lwa gundi okulufulumya lunaku bwe lwegundi ate okuluyingiza lunaku bwe gundi ate okulwabya lunaku bwe ruti awulidde ategeeza omuki omulala eyo sauti da ila madha ila ma'asiya naam ebirango ebiira ku radio adverts buli kintu kyonna ekikola abantu okubatwala eriki eri okwonoona kigwa wano ennyimba ziwerako nga zikubyeko obukafiiri bwennyini seekaawo wennyini kweri eddoboozi omumanyi oyo lyagamba nti eddoboozi yonna eri kuyita eba eriyita abantu okubazza eri maasiya tekikoma naawo ennyimba zino oba amaloboozi gano shaitaani yagawundira abantu nga gabeerabiza n'okubeerabiza biki ebigalimu ne kituuka ku ddaala ng'omuntu ali kugatta ku Allah nga musanyufu nga takitaddeeko birowoozo omusajja akeera ku makya n'akola eddoboozi nga ligamba nti omuzadde Katonda wa wano ku nsi yasiba yasumulula byonna tomuzanyisa eno waliyo abakoola eddoboozi ery'eddiini abazinyi nsonyiwa Katonda naam eryo eddoboozi nga liri ku mukolo mu maka ga Haji ng'agaba muwalaawe mu kaseera we baleetera ebintu oba shukuru ya Madina nze nasinga nkukiraba kukunika ng'agaba muwalaawe ne bateekawo ennyimba za ebintu tubirye kakati sima baleese enkoko y'omuko ne basooka basumulawo omuzadde Katonda wa wano ku nsi yasiba yasumulula byonna olwo bamulaamira naye ng'ekyo ekigambo kimufulumye eddiini singa kifunako enzikiriza seka nekitakomaawo eno bino ndeesenga kyakulabirako naye nga biyitirivu ebiri mu nsi omwo ennyimba zino abantu abayimba mu nnyimba ezitali za nnimi zaffe otya okwerabira point muzina ditaata otya okwerabira point yo naam nze nsobola okwerabira keneetaaga okugattako no ku kigambo kyo kyennyini ennyimba ziwerako nga zikubyeko obukafiiri bwennyini sina bwonoonefu obwa bulijjo nga zino ziwaana abakyala nga zino ziwaana emyenge nga zino nga bukafiiri bwennyini naam nga olwo lwayogeddeko wulira ekigambo ekyo omuzadde Katonda wa wano ku nsi naam yasiba yasumulula byonna eyo kufurun akbaru mukhrij min ad-din waliwo oluyimba abantu baluyimbanga nga luwaana mwenge naam nga naluyimba abuulizamu ekibuuzo nti ani amanyi magombe oyo abagaana okunywa omwenge agamba nti bwe mpagira bakyakala n'oyomba sirina ddagala lyo bino ebintu byakufa koleka ani amanyi magombe ajja wakanya ensi tewali amanyi magombe leka twemale egoga wenywere kyategeeza kirikirya bulungi eri buli mwoyo gulimu kubukkiriza naam n'agamba n'ogamba nti yaragidde nze ndagidde kakati ategeeza ebyo babatiisatiisa temunywa mujja kugenda musinkana egundi ani amanyi magombe oyo akutiisa ani yagendeyo n'abiraba in brief kaafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga ekwatagana ku bulamu bwa albarzakh obulamu obuli muki obuli mu ntaana naam waliwo omusajja ono yali muyimbi w'akadongo kamu yayimba oluyimba lwe lwatiikirira ng'avuma Walumbe naam ng'avuma ki Walumbe Walumbe zaaya yatuuka naga nti ku manino ogira okubulwa woosula oli mubbi nnyo mundeke mulangire ate tunayogera ng'abali ebikoddomi olalangira Walumbe zaaya naye abaffe Walumbe zaaya gwategeeza yani gw'omusiraamu
kiki ekijjamu omuntu omwoyo gwe ng'omusiraamu kubanga kino Seeka Ali kyabadde ategeeza nti ennyimba zitwala amagezi g'abantu ne babeera nga tebakyategeera bo nga banyenya bunyenya mitwe beetala bwetazi bazina bakola batya naye nga bw'omuzza mu kasonda n'omubuuza enzikiriza yo ng'omusiraamu bweti bwefaanana nga genda kwekanga bw'aba nga alimu akalungi gwe omusiraamu tomanyi nti malayika ya kitiibwa malayika ya Allah malakul mauti yajjamu emyoyo akasajja akatamiivu ne kagiddako ne kagijolonga ne kagifuma ne kagikola ne kagikira gwe nga bw'oli wali ng'ogira omusajja yayimba omusajja yayimba baana bange mujje muwulirize abantu bano babuwulirira oluyimba nolubuwulirira naye nga ennyimba zikubyeko ebyambyone ebiyitirivu ebitira ddala n'eddiini singa omuntu aba ataddeyo ebirowoozo kitegereka genda maaso Seeka obadde otugamba nti va ku bino ebyennimi zaffe waliwo n'ebirala waliyo n'ebirala ebisukka mu nnimi zino ezaffe eza bulijjo kati wali oluyimba oluyitibwa muzina di taata edi mwana edi pevezantu tebeerabira nti ono yali dijje genda maaso bino mbyogera kubanga nali mbirimu anti bayinza okga nti basheeki bakwata ennyimba ne bagira Allah yatusaasira busaasizi nze ndi wa 2019 okutandika okubeera nga ntegeera amazima alhamdulillah naye bukyanganzaalibwa ebyo nga byetulimu era nga nali dijje saba Allah abeere nga atulungamya naye ng'oluyimba lugamba muzina di taata edi mwana edi pevezantu muzina di taata zambe ya muzina bano Abaganda babeera baseka nga banyumirwa nga n'abamu balowooza mbu bali mulimu okuwemula ninga luno oluyimba luli kuyimirizaawo enzikiriza ya Trinity enzikiriza y'okubeera nti bakatonda bali 3 kyokka gwe oli musiraamu muzina di taata mu linnya lya taata edi mwana n'ery'omwana edi pevezantu n'ery'omwoyo mutukuvu oluyimba olwo bwe lutambula ng'agezaako okuloopera abakatonda abo abasatu abantu abamuyisiza obubi abamukoze obubi abakola ki nga tolenaku ye eri katonda oyo 3 Seeka ennyimba mpitirivu eno mbadde ndeeta kyakulabirako nti okumanya wastafziz istataata minhum bisautik bawewula obwongo bawenjewenje bazunze babungeze beetolo bakola ki naye Seeka ogenda okusanga ng'eno esaidi yaffe ey'obusiraamu mwazinyi buli lwakwatako omuzindalo bw'ati akoola abantu eri okujja eri essala okujja eri okwesiima n'okubajjukiza tawhidi n'okubajjukiza bannange omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ebyo biri mu adhan bikujjukiza okutegeera lwaki oli ku nsi kiki kyolina okukola yangwirizaako jje naye oluyimba lukukoowoola misana ttuku nga towuliramu nantengerezi nga lugamba nti wamma tubaale wamma tukole ki atuuka agamba mbuno mbu ensi teneemazaamu edduniya teneemazaamu tenkozesa bintu bikyamu n'otuuka okulowooza ebigambo bino abitandika olowooza nti nno kyagenda okuleeta mu makulu ago kyakugamba nti edduniya tekwemazaamu tereeza akhera wabula bw'amala byogera ebyo kati n'akugamba nti wamma tubaale bayimba ennyimba ne bayimba ennyimba simanyi okukyakala simanyi okukola ki simanyi okukola naye Seeka amaloboozi gano subhanallah gali ku ddaala eriri kusika abasiraamu okubatwala mu kujeemera Allah ne kufuru ebimu ebibafulumya mu ddiini mbatiiririra baganda baffe ab'ebitiibwa nga nange mwendi neetiiririra bannange tutye Allah tubeere basiraamu ab'amazima tutereeze embeera yaffe gye tuwangaaliramu jazakallahu khairan barakallahu feeki nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okuwuliriza ebigambo ebyo n'okubeera nga tuluŋŋama abange abayimbi basudde bangi mu muliro osiŋŋaana omuntu ebintu by'atasobola kukola mu mbeera ze eza bulijjo nga bwe kituuka mu kuyimba abikkiriza n'abitololeetinga n'obwongo bwe n'amaaso ge na buli kimu omuyimbi najja nga ayambadde byayambadde nadda mu maaso g'abantu omuli baswaba bajjama bayahe wallahi nakola
ebintu ebyobusolosolo mu maaso gaabwe nga balaba n'obasiŋŋaana nga olw'okuba nga sitaani yabambadde bonna tebayinaamu keeyambayamba. Wallahu almustaan. Kaakati ekyo nno munnange sitaani ekikolera ddala ng'eyita mu kkubo lino wastafziz man istataata minhum bisawtik wa ajlib alayhim bikhaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal awladi wa'idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura wa ajlib alayhim bikhaylika wa rajlika. Naam, aljalaba lyeddoboozi lya komanda. Naam, komanda okuduumira, aduumira ba almusha wal fursan. Naam, okuwaga, okuduumira, okola ti yani nga aduumira abo ejjeerye abatambulira ku bigere n'abakola batya n'abatambulira ku mbalaasi. Kaakati amakulu g'ekigambo kino wa ajlib alayhim bikhaylika, alkhayri embalaasi. Naam, wa rajlika, arrajili yaliwa yatambuza emiki ebigere, yaani duumira ejjeeryo mu kubuza abantu abo. Naam, duumira ejjeeryo mu kubuza abaki, mu kubuza abantu abo. Washarikuhum fil amwali wal awlad. Naam, weegatte nabo mu maali yaabwe, weegatte nabo mu baana baabwe. Ebawula bagamba washarikuhum fil amwal, kitegeeza okubeera nga obaleetera okunoonya riziki mu makubo agaki, mu makubo aga haramu, omuli riba, omuli obufere, omuli okendeeza ebipimu, omuli okumpanya okwa buli kika. Naam, okutunda ebyawungu n'osiŋŋaana essajja nga liri ku mudaala okutunda ebyawungu wansi eyo mu biribaliba bya ttimba. Naam, litudde eyo lisoma kaabukedde bwe liri akatogo nga lira n'entalabuusi ku mutwe. Naam, atunda matiriya akozesebwa mu shiriki. Buli kyonna omusamize kyatuma abantu bagenda wa Haji Kiwojjolo gye bakigula. Alina buli kimu, alina obubu, alina ku ddaala nti alina obubu obukaze, alina enkukunyi enkaze, alina envunza enkaze, buli kyonna kye bakutuma akirina. Naam, ne bamutuma envunza eŋŋanda agirina, envunza enkaku agirina, envunza egundi agirina, ensoga agirina, envunza buli kintu kyonna akirina. Naam, ejjembe lya buli kimu, obugere, obwoya, buli kimu, n'otunuulira omudaala okuva gye guva mpaka gye gukoma nga sitaani yennyini. Naam, washarikuhum fil amwali wal awlad, kadhalika mu baana, mu butafaayo kubasomesa ddiini, mu butafaayo kubalungamya, mu kubateeka mu bidi n'endasi esomesa abaana oluzungu. Bidi n'endasi esomesa abaana oluzungu. Omuzadde n'omulaba nga amaanyi ne eagerness gy'alina okwenta omwana wayogera ku luzungu efaanana ng'omwana w'okuyingira ejjana. Owulya bulungi? Efaanana ng'omwana okuyingira ejjana, amusikambula mu buliri ku makya mu kalenge, kaana kali mu bebi, kali mu chini, akatwala nakayingiza, abamu tebalina na busukulu vaani, n'akatambuza ne basala kalenge ne bakatwala ka myaka 4. Naam, kasobola okusoma oluki? Naye nga omwana w'emyaka 10 nga ndizukusa omwana oyo asaali akyali muto, ajja kusaala, tempia temukisusa, nkalubya nnyo ddiini. Eddiini Allah temufuula wattima. Allah temufuula waki? Wattima. Wal'iyadhu billah. Washarikum fil amwali wal awlad. Mulimu naki? Mulimu n'okubeera nti nno omuntu yeegatta n'afuna omwana nga teyasoma dduwa. Naam, yeegatta n'afuna omwana nga teyasoma ki? Nga teyasoma dduwa. Obwo bukendeevu bw'amaanyi, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba fa in qudira lahuma waladun, singa Allah baba wadde omwana mu kusisinkana okwo nga basomye dduwa, lam yadurrahu ash-shaytan, sitaani bategenda kumukosa. Nekitegeeza nti abaali exposed kukosebwa kwa shaytan si kyatteeka, ne abaali exposed kukosebwa shaytaani singa abeera nga taata ne maama tebaafayo kubeera nga basoma ki? Basoma edduwa. Idhan
bannange tuyigawo nti nno sitaani ali bize nnyo mu kubuza omwana Adamu. Kyava agamba waiduhum, balaganyise endagaano ez'obulimba, balage nti nno bino bye bakola birina gye bigenda okunzikira nga walungi. Era nga sitaani bwe yagamba waqala ash-shaytaanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah endagaano gye balaganyisa ye yali endagaano y'amazima, ye yali batwala mu jjana, ye yali batwala mu kuwona n'obulungi. Wa wa'adtukum, nange ne mbalaganyisa yange. Obulamu obw'eggulu tulisisinkaniyo ebbanga lyonna. Bagenda muki? Baligenda mu ggulu, naye nga mu ggulu ogendayo n'okukaafuulira Allah. Mu ggulu ogendayo n'okugamba nti Isa mwana wa Katonda. Mu ggulu ogendayo n'okugamba nti Mwoyo Mutukuvu naye Katonda. Munnange nedda. Kakati wa wa'adtukum, ne Ibulisu yabalaganyisa nti waliyo obulamu obulungi, naye nga mbo bayina kuyitira mu kaafuulira Allah subhanahu wa ta'ala abere nga babutuukako. Fa akhlaftukum, nze musanze olwaleero nga binnabalaganyisa byali bya bufere. Wama kana li alaykum min sultan, so nga temugwande kunneekwasa n'akamu n'akeddagala, kubanga nali sibalinaako obusobozi bubakaka. Illa an da'awtukum, nabakola bukowoozi, fastajabtum li, ne mulabanga ebyange byebirungi ebya Allah ne bitabakuba. Mwawuliriza abakowoola eri Allah subhanahu wa ta'ala abawalimu nga bannyonnyola eddiini bannange. Ebintu ebirikiri ebiyingira obulungi mu bwongo, wallahi aba ne bawulira bye bitayingira mu bwongo, ne bawulira ebintu ebyokaafuulira Allah bye biyingira mu bwongo. Mbaga nti Allah ali omu, Allah ali omu. Oyina gati bali bakatonda basatu, n'owulira ekyo kiyingira mu bwongo, kino tekiyingira mu ki? Tekiyingira mu bwongo. Falladhina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Abo abakkiriza ebikyamu nefuuka imaani yaabwe, era ne bibakuba ne balabanga bwe bulungamu bwennyini, wa kafaru billah, ebya Allah ne bitabakuba, buli kye babanyonnyola ku bya Allah bakiziimula buziimuzi, balaba tekiriyo, balaba tekigwanda, balaba. Ulaika humul khasirun, abo be bakiriya losers, be batalina kalungi konna mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. N'olwekyo sitaani yalaganyisa abantu endagaano ey'obufere, Allah n'abalaganyisa endagaano ey'amazima, ne batwalako endagaano ya sitaani ey'obufere, ne babeera nga baazikirira. Wa'iduhum, obalaganyise, wama ya'iduhumu shaytaanu illa ghurura, wabula mukimanye nti sitaani tena kyebalaganyisa okujjako nga kiguumaaza buguumaaza. Endagaano za sitaani zonna zebalaganyisa, ebisuubizo bya sitaani byonna byebasuubiza, byonna kiguumaaza omwereere. Kakati ab'ebitiibwa, njagadde wano tutunuleko ku ngeri ki ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oluvannyuma lw'obulabe obwo obungi bw'owulidde sitaani bwe yeeyama mu maaso ga Allah, bintu kigwa omukkiriza by'olina okweyambisa, era nga bye bintu Allah byewa buli mwana Adamu ebigenda okumuleetera ku lunaku lw'enkomerero okubeera nga talina kyekwaso kyonna nga azze eri Allah subhanahu wa ta'ala ku bulabe sitaani bwe yalina eri omwana Adamu. Lwaki omuntu agenda kujja talina kyekwaso? Kubanga Allah yamuwa ebintu bino wammanga byengenda okukoonako nga ngabo erikkiriya obulungi eri omuntu okubeera ng'awona obulabe bw'omulabe oyo ow'olulango. Ekisookera ddala kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yawa omwana Adamu al-aqil ar-rajih, yamuwa amagezi agasobola obulungi okwawula wakati wa obubuze n'obulungamu. Omuntu n'atunuulira obusamize n'enkola y'ekisamize n'ebisinzibwa by'abasamize, amazima nga bwabikompeyalinga ku Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa mu butuufu nekkubo eriyitibwamu mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, amazima nga
amagezi galondako okusinza Allah nigakyawa negekeka okusamira. Mungu belira balungi abebitiibwa. Ekyo Allah kisongako ng'alaga ebintu bingi abantu ebakola nga byabubuze nga bikyamu nam nga bwasonga ku magezi. Afala ta'qilun. Twalabi aya egamba alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan nam innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad kono wenjagala adalla minkum jibillan kathira. Mazima ddala sitaani yabuza mummwe etundu ddene. Bamufasiruna bagamba khalqan kabira nam khalqan kathira, abantu bangi. Imam Saadi watu bega jibillan kathira khalqan kathira, abantu bangi sitaani yababuza. Kikyenjagala wano afalam takunu taqilun, temwalina magezi. Allah kusongera ku magezi ng'alaga nti kyali kyakulwanyisa ekyekitiibwa kiwali teweetaaga kukolerera okigule ng'omuntu bw'alina okupakasa asobole okufuna emmundu nam wabula kyakulwanyisa ekiri jahiz Allah kyakutonderamu ekyali kikumalira okubeera ng'owona omulabe oyo n'obeerako bulungi. Kitegeka bulungi ab'ebitiibwa. Afala ta'qilun fa anna tusrafun fa anna tufakun. Nam ebyo byonna ebibuuzo Allah subhanahu wa ta'ala byabuuza mu ayati ezo bikulaga nti nno obwongo kintu omuntu kyeyali alina okubeera nga akozesa okwetakuluzaako olunnabe olwa sitaani. Nsaba Allah agitutaase. Ekyokubiri albasar, okukola ki? Okulaba. Afala tubsirun. Allah yagamba qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilaylin taskununa fihi. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah. Naam, abange mumbulire singo wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala abalekerawo obudde obwaki obw'emisana ne bugenderera okutuuka ku kiki? Okutuuka ku kiyama. Naam, man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilaylin taskununa fihi. Kiki mwebye musinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ekisobola okubaleetera ekiro ne mujjalako. Afala tubsiruna, temulaba? Allah ategeeza ki wano? Kibuuzo ekigasa ki? Afala tubsiruna, kigati okulaba kwe mulaba. Naam, ne mulaba ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala, ne mulaba ensonga eyo erikkiriya obulungi. Naam, ensonga yali badde bagoba ku ebyo ebisinzibwa byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, ne musinzaani Allah yekka. Naam, ngera ku saidi endala qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Naam, abange temuyina matu, temuwulira singa wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeeranga abaleetedde obudde obw'ekiro ne bugenderera okutuuka ku kiyama. Mwebyo musinza byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, kiki ekiyinza okubeera nga kibaleetera obudde obw'emisana? Bannange temuwulira. Kitegeeza nti okuwulira tuulu eryawo ey'amaanyi omuntu gy'alina okubeera nga akozesa okwesikambula kuki? Ku sitaani. Musigala mutyanga musinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, awamu n'ekyo nga mukimanyi nti nno ebintu ebyo tebisobola kubaleetera budde bwa musana. Allah waba asazeewo ekiro kigenderere. Temuwulira. Musinza mutya ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga mukimanyi nti singa Allah aba asazeewo, naam, okubeera nga obudde bw'emisana bugenderera, ebintu ebyo tebisobola kubeera nga bibaleetera obudde obw'ekyo ne mujjalako. Temulaba. Naam, kitegeeza nti ebintu bino ebisatu, amagezi, naam, okulaba, okuwulira, ebintu ebyo tuuluzi z'amaanyi Allah ziyawa omwana Adamu okubeera nga awona
madha sitaani. Owekitiibwa Allah yagamba nti inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Allah yatonda omuntu nga amutondedde mu kugezesebwa ali mu lutalo wakati we ne sitaani enkolimire. Neraba Allah bwamusongera ku byokulwanyisa bino ebiri, faj'alnahu sami'an basira. Basira otuna tunuzinolaba wallahi malakuti za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, obwakabaka bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nolaba eggulu, nolaba emunyenye, nolaba omwezi, nolaba ensozi, nolaba agayanja, nolaba ku bino byokka bitusobola okulaba kebituli wano okumpi. Nolaba obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala nekikusindi kugulumizani Allah tabaraka wa ta'ala. Byokka byowulira ku Allah subhanahu wa ta'ala bikumalira okubeeranga ogulumiza Allah subhanahu wa ta'ala neweetaggulula kwani ku Iblis. Era agamba ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala walaqad makkannahum ay qawm Hud wa man wa Ad. Walaqad makkannahum, mazima ddala abantu abo nabawa obusobozi. Bantu bani byali ayogerako? Bantu ba Ad nga ye qawmu ya nabbi Hud alayhi salatu wassalam. Walaqad makkannahum fima in makkannakum fi, nabawa obusobozi obwetaasako sitaani, obuntegeera, obukkiriza, yani buli kyonna ekibasobozesa okuyingira ejjana nakibawa. Fima in makkannakum fi, nembawa buli kyonna nammwe kyembawadde. Naam, mu busobozi bw'okwetagguluzaako sitaani n'okubeera nga mukwate ku buli obulongoofu ne muyingira ejjana w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yabasobozesa atya? Era obusobozi obwo bwe buliwa? Allah agamba waja'alna lahum sam'an wa absara wa af'ida. Nabawa amatu, nembawa amaaso, nembawa emitima. Emitima egisiriikirira, emitima egirowooza, emitima naam, ebintu ebyo Allah n'abiwa abantu abo. Fama aghna anhum, neba kitawe tebaafuna mugaso mu bintu bino. Fama aghna anhum sam'uhum, tebaganyula mu kuwulira kwabwe. Wala absaruhum, wadde okulaba kwabwe. Wala af'idatuhum, wadde emitima Allah gyabateekamu. Min shay'in, tebakifuna mugaso. Idh kanu yajhaduna bi ayatillah, bwe bagenda maaso n'okuwakanya obubonero bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, ne bawunzikanga ekyo bulijjo kye bajeeja nga byebonezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'atina bima ta'iduna, bireete ebyotutiisatiisa nabyo, bireete. Naam, ne bawunzikanga bazikiridde. Waliyadhu billah. Waqala ta'ala, agamba ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Bali muliro bagamba nti singa twali tuwulira obanga tukozesa bulungi amagezi gaffe tetwali badde mu bantu baki, tetwali badde muno mu muliro gwe tulimu. Nsaba Allah agututaase. Twigawo wano nti ebyakulwanyisa by'amaanyi omusiraamu byatagwana kuyisaako maaso mu lutalo lwalimu wakati we ne sitaani. Ekyokulwanyisa ekirala kwe kutubuulira haqiiqa y'omulabe waffe mu ngeri etegeerekeko obulungi. Allah yatunnyonnyola omulabe ono bannange. Abantu bangi gwe batateekako birowoozo, abantu tebateeka birowoozo ku sitaani. Gyokoma okuteeka ebirowoozo ku sitaani obeera attentive nti olina omulabe ali awo ali ku kaweefube ow'ekika ekyawaggulu okubeera nti ozikirira, gyokoma okumuwona. Muganda agamba kijomanye kinyaga bitono. Si bwe kiri? We tugenda okutandikira awo ku mulabe ono yaani, era Allah amutulaga atya. Wafaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.